They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata banabana ba foot soldiers. Mubasiba. Ninga commander in chief owaba foot soldier ali wano lwaki temumukwata. Okay, nkwaniriza katugoberera ku Open Mic Media era n'enkuba z'okutwesiga okutusakamulira gesika mu ggwanga Uganda awamu n'emiriraano. President w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde ekya poliisi okwatanga aba foot soldiers awatali musango gwonna ate ye ne befuula abatamulaba one muleka n'alya butaala. Mu kwogera kwe ng'asinziira ku kitebe kya NUP Kavule, Bobi Wine yagumizza abawagizi be bonna era n'abasaba okubeera abavumu era abanywevu wadde nga gavumenti egezezzaako nnyo okubanafuya ng'ebakwata era ng'ebaggalira ewatali musango gwonna. Mu vidiyo gyongedde okulaga maaso awo Bobi Wine yakangudde eddoboozi ng'abuuza lwaki gavumenti ekwata abaana ba foot soldiers abatalina musango kyokka ye abakulira oba akulira amajeege ne bamuleka nga takwatiddwako olw'ensonga nti bakimanyi nti kye bakola kibi era tewali musango gwonna gwe bavunaana kibiina kya NUP olw'ebyo bigenda mu maaso. Naye jjukira nti bino byonna bijidde mu kaseera nga Parliament yakamala okuyisa ennongoosereza mu tteeka erifuga amagye g'eggwanga erya UPDF Amendment Act nga kati omuntu wa bulijjo akkirizibwa okutwalibwa mu kkooti y'amagye singa abeera yeenyigidde mu bikolwa ebyefaananyirizako eby'ekinnamagye era n'awozesebwa eyo era n'asingisibwa omusango. Kankulekera atambi kano okawulirize era obeeko ky'okayigamu. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata banabana ba foot soldiers. Mubasiba. Ninga commander in chief owaba foot soldier ali wano lwaki temumukwata. So they intend to intimidate you. Bagala kubatiisa mmwe. Temutya baganda bange. Bumulingeri gy'osobola mubabuze emirembe. Omwandiisi omu Spire yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bano abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu. Mubabuze emirembe, mubaliise bubi ssente zaffe ze batubbako. Temubakkiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe. Kumakya mubanje abasibe, mutundu mubanje abasibe, ekiro mubanje abasibe. Bw'oba osimuse ng'ogenze kweyamba sookoddemu eri obabanje. Put as much pressure as possible because this is moral pressure, this is legitimate pressure. These people are not going to release our people if we don't pressure them. So please pressure them. Keeping united is also pressure enough. He invests a lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Njagala kuva waggulu nga mbasaba buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna gye weekalakaasa weekalakaase. Ate making sure bye weekalakaasa ensi ebiraba. Temulekeraawo. Make it very unattractive for the regime to abduct our people. Make it even more unattractive for them to keep our people in detention. Mulemereko, tubatekeko pressure, tubalemereko, lazima bajja tuwa abantu baffe. Ate temulekerawo. Let us pressure them more until Museveni goes, because the ultimate target is to free ourselves of Museveni and his drunken son.